mukyala wange yeeyongedde okubatumira. Nga ntuuse okwebaza era nga oba ngambe nti antumye naye twetumye. Bwe ngamba nti atumye mbanga ayejjeemu naye twetumye. Twetumye okwebaza abo bonna abatulabizza omukisa mu kaseera kano ak'amaanyi ak'obwannakawere ne ssekawere, era nga twebaza bwe muyimiridde naffe olw'obugabirizi. Tebaba bangu naye kati nga mubafuula abangu. Mu linnya lya Mukama waffe ebintu ebisinga nti Mukama abadde atuyambye nti wabeera wakukwatizaako naawe ne weekwatizaako bitambula bulungi. Mu linnya lyani? Lya Yesu. Naye Mukama abawa omukisa konna k'otoola, konna k'okola, konna. Singira ddala okwebaza abaweereza baffogimu, abasumba bange n'abaweereza bonna bakola omulimu gwa ttendo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abaana tetwazadde bange bokka, baffe ffenna. Era neebaza Mukama nti muyimiridde n'eri abantu bonna n'abali ku online, abaweereza amata abamu tebatutuukanga na mu kifo naye nga kyabanyumidde. Ekyo nno kiraga nti amaviivi ge tubaddeko nammwe mubadde mutuwanirira. Kati Mukama bw'atuzzeemu tusanyuse ffenna mu linnya lyani? Lya Yesu. Wanika omukono gugamba ayi Mukama, njagala mukisa, ndi wa mukisa, ngenda kubeerera abantu omukisa mu linnya lya Yesu. Kubeera Yesu waffe ngalo ez'amaanyi. Ndowooza mumwewuliriddeko Ssekawere waffe omulungi nga abeebaza naddala ba online. Waliwo abantu ababeera online nga tebatuukangako na mu kifo ekyo naye ng'ate munange basiimira ddala emirimu egyo, era abo abeebazizzaamu akensuuso kubanga kiraga nti muli kutambula wamu naye, kiraga nti omulimu gwakola bamikwano mugulaba era mugusiima. Era katusabe Katonda batuweera omukisa mwenna na buli kinoomu alina kye yaweereza ne yaweereza essaala naawe tebakulese mabega kubanga yegwe ensonga lwaki mami yasimulukuka. Abadde n'obubaka obulala bwayongedde nate okubanga abawa era ng'ayita mu kusomesa oba okubuulira. Kambo balekere namwe mubeerenga mubeewulirira ku mbagaliza olunaku olulungi. Mukama Katonda abankuumire. Mweraba. Kati njagala olengere magenda go otunule wala. Kankikugireyo bulungi osobola okukirengera. Kati opangisa maaso awo ojja kuba tokyasobola kupangisa. Kiddamu kati waliwo akuwaayo omutwalo maaso awo ajja kuba takyasobola kukuwa mutwalo. Kama muno nti okitegedde. Olina ow'omuntu akusuza maaso awo ajja kuba takyasobola kukusuza. Akankikuddiremu ekyo okitegere ne bw'onoomukolimira kyaleme kuba nti takugobaawo. Mwaka gwa kakasibwa naye ayagala Mukama abeereko byakakasa ewuwe. Woosula waliwo ekigendo tuulawo munyeenyeeko muno omugambe ekyo okitegedde. Weeberi bange eddiro temuliimu ntebe agenda kuzireeta. Gamba muno tozookya. Waba akuwaddeeko galaji nga mwosula nga temuliimu mmotoka, emmotoka yeegenda kujja. Ate waliwo ebintu ebimu ng'ebyamagero bye bigenda okukusiguukulula w'obadde olemedde. Wamma wanika omukono gwo gwe nkusabire ku kyamagero ekikujjaawo w'obadde olemedde. Waliwo ekyamagero nga kirina kujjawo. Oba osula mu ddiiro lya muntu tebagenda kukuwa bisumuluzo bya mmotoka osigale ng'osula mu ddiiro lya muntu era ojja kuva wakiri osula mu mmotoka yo. Gamba ayi Mukama, njagala ekyamagero ekinsengula, njagala ekyamagero ekinzija awo wembadde nnemedde ngende ewalala
kyogera n'amanyi g'amaanyi Mukama bwe kiba kyetaaga nga kyamagero kijja olwaleero kinfulumye wembadde ŋŋende ewalala kitwale mu linnya lya Mukama waffe Yesu kyo kitwalire ddala. Mu myaka egiddako awo mu maaso awo w'oli ovaawo bizinesi ye egenda gaziwa mu linnya lya Mukama. Ove ku mudaala oyingire akeedi mu linnya lya Mukama. Ekyo njagala Mukama akikola atya? Akikola. Mu mukisa muno lwaki tujjukira Katonda lwe lugendo lwe tutambuddemu. Abadde asuzibwa nga tokyasuzibwa nga weesuza n'osinza Katonda ne weegenderezanga nnyo. Tiwaaliwo ebiro bye nasulanga kasiina wensula ne bansuzanga busuza. Naye weebale Mukama sandibadde bwe nti gw'ontuusizaawo gwe bayita omwaka gw'okukakasibwa. Tandika okutegeera Katonda kyakutaddemu n'abantu ne bakikutegeererako. Naye onojjukiranga olugendo lwonna Mukama lwakutambuzza kubanga yakuwa obusobozi. Waliwo obusobozi wadde wammwe waliyo obwavu, ye Katonda akuwa obusobozi ekikolo ky'obwavu ne kikutuka n'obeera omugagga. Njagala olwaleero mu ssala yaffe nga tutandisa omwaka guno wabeerewo ekikolo ky'olwanyisa. Bino ebintu si byakugamba nti nno ani akirina. Buli weesomesa bwe nti jjukira bujjukizi. Jjukira bujjukizi. Kama ebazwe nze ntera nnyo okugamba abantu nti ebintu bingi byenkozeeko nnimye kulima ne bigaana. Nalima ebintu ne bigaana. Ne nnunda nabadde mbala nga ngenze mu faamu yange nga mbala embizzi oba ziri natandika n'embizzi ndowooza ziringa 4 ne kati nabadde mbala embizzi oba ziringa mmeka oba 6. Ziri simbizzi 4. Oyinza okuŋŋamba nti nkugamba mbizzi ng'ogamba bwe buno obuberege. Ziringa nti bw'olaba emigongo gyokka ogamba nti ziri awo zirya gundi. Naye nga nzijjukira embizzi gye nalunda n'emera ebitege neeyimirira bw'eti. Omugongo ne gwefunya nga njiwa byonna. Bwe nali njitandika ogirunda, bwe nali njigula gye nagula bye bayita ebyana ebibereberye ebinyirira kye nalondako. Maama waayo nga bw'ati ne njitwala eyange ekindiko ne kigifunyaafunya. Amagulu g'emabega ne gakola ebitege, ag'omu maaso ne gawanvuwa. Nga bw'etambula bw'eti eringa ekisodde etambula bw'eti. Nagenda okgenda emutundu nga nkyaya okulunda. Nabagamba twalina neiba nga ye ensolo bwe zigenda ewe onkoko azikuba n'azitta, embizzi azitema, ente azitema. Naye kwolwo eyange yakutula najja nga agigoba naye ng'aseka nseko. Engeri gy'edduka mu bikata yaddukanga mu bikata neeweta bw'eti neeyimira neemutunuulira n'agamba obanga oba mbizzi obanga oba kiki. N'agituusa ewaka ng'aseka n'aŋŋamba mulenzi siba embizzi yeeyo. Naye nandigikubye naye embizzi ensese zijja bukyaŋŋankula nkutuuka lwo siraba nga mbizzi eyakula bw'etyo. Oli mukubi wa bisolo teyagikuba. Ekyafunyaafunya embizzi yange kyafuuka ekyokusekerera eri abantu bonna bonna nga baseka busesi. Neezaala abaana ne mbata nsobole okufuna bakasitoma nagisibanga nakukkuba okkuba nti nga ngikwese. Abaana bagende nga bajjanga okuyonka nga bagenda mu kkuwe bati. Abantu ne babuukinga nga abaana nti oyo kyange ekyo kyange. Naye buli eyaŋŋambanga ng'agenda okumpa ssente ngamba mmala kulaba ku maama waayo.
Wenajjangayo maama waayo n'ayimuka bw'ati ne bagamba Katonda wange. Abantu ne bazzaayo ssente zaabwe n'obwana bwonna ne bufa. Ne we nali njitunda, we nagitunda omusajja yanziba ssente, yabala ssente ng'azitaddemu ebicupuli azigizeegize. Ekindiko ne kifunyaafunya buli mukisa gwonna. Okulunda n'enkuleka. N'enzira mu nkoko zirunda zino ez'okukyala eziwera. Enkoko n'ogisumula ng'ezadde abaana bangi, tomanya ogireka mu kiyonjo bulungi, twalina bino byakulunda bya biyumba. N'ogireka bulungi, tomanya muntu ava eri n'asumulaggulawo ekiyumba, obwana bwonna ne bugenda. Ogenda okulaba eyalese enkoko ng'egize obwana, buli woddayo n'obubala obubadde 8, ogenda okuddayo nga buli 6. Ogenda okuddayo nga buli buti. Ekyannewunyisa n'omu nagenda okuvaayo okujja bwe nti nga ndaba enkoko etambulayo kakoko. Ne ŋŋamba obwana bwe yazaala 8 buliwa nga bwonna temuli. Yagenda mu toyireti, omanyi toyireti z'ebyalo bateekako emiti we bati. Enkuba weetonnya obuwuka buvaayo. Era eyange yasookayo. Obwana bwonna ne bukola butya? Nempulira akawana bwange nga bukabira eri wansi kiyo nga kibutudde mu ttooyi ekinvu. Ekino ekikufunyaafunya kifunyaafunya buli kimu kyonna. Kulima n'enkuleka, kulunda n'enkuleka, n'ennyingira tawuni. Nnyingidde okusuubula, n'ennyingira okusuubula nabyo ne bifa. N'ennyingira okukozesebwa okupoota okuzimba nze gwe bataasasulanga. Ze nagenda okutuuka emutundu nga nkomye. Nali ku ddala nga ligamba bwe liti. Kandye Mukama buli kampa nzireyo gye yanzija nfe nveewo. Naye kati bw'okizuula n'omanya nti ekintambulako, gw'ovanga ku kizibu ekikuliko, abantu ne bakusaasira. Bamala okukusaasira ne baddayo, naawe n'otuula ku buliri ne weesaasira. Budde ne bukya. Gamba ayi Mukama. Kyogere n'amaanyi, gamba ayi Mukama. Njagala onsumula olwaleero. Onsumula olwaleero mu kikolo ky'okufiirizibwa. Kino kye bayita ekikolo ky'okufiirizibwa kitta by'ogendamu ne kirwanyisa n'ebijja gy'oli okufuukira omukisa. Kikwate bulungi. Nina kye mbadde nzija nsomesaako. Zize nkyogera sigenda biddamu n'enjogera kukola ku magenda go, oteekwa okufuna omwoyo omukulu. Ove mu mwoyo ono ow'ekito, ofune omwoyo omukulu. Mwoyo omukulu w'oba naye, bw'owulira yakuloga, aba akuwadde muzannyo kuzannya. Haleluya. Ffe toyinza tugamba ŋŋenda kukuloga oba okubye ejjinja mu njuki. Munyenyeko mugambi munako kawulidde. Omwoyo omuto waakuba mu bagamba nti bagenda kukuloga, osula okaaba n'obulwako emirembe. Omwoyo omukulu batugamba nti ŋŋenda kukuloga, obeeranga ŋŋambye genda onoonye Katonda. Haleluya. Era munoonya ne woba onnimbalimba naawe oteeka okukakasa nti ffe tebatulimbiralimbirako. Tatya bigambo, amanya ensonga bw'azikwata, awulira bingi n'asengejja n'amanya wabikola. Oyo gwe nagambye omwaka guno Mukama akola atya? Amukuyambemu. Mukama yabazwe. Ne ŋŋamba ekyokubiri, Mukama akuwe okulwanyisa obusibe bw'ojje ng'oyitamu bwonna mu mbeera y'eddongo, buleme kukuziyiza ku mukisa Mukama gwakuggulirawo.